Akakiiko akalayiziddwa olunaku olwaleero kavunaanyizibwa ku kulondoola omutindo gw'ebyobulamu okuwa abasawo emirimu n'ebirala ebigwa mu kkowe ebyo. Abantu 7 abali kakiiko kano balayiziddwa okutandika okukola emirimu gyabwe nga ssemateeka bw'alambika era ng'omukolo gw'okubalayiza gukoleddwa omuwandiisi wa kkooti Hajji Issa Sserunkuuma. Exercise the functions which are possible. Favor, affection, or ill. So help me God. Wano Ssabalamuzi wa Uganda Mulamuzi Katureebe wasabidde akakiiko kano okulowooza ku nsonga eziruma abasawo gamba ng'okufuna omusaala omutono ekintu ekibi ennyo kale ng'onaayagala abantu bano okutunula mu nsonga zino. It is those where we need to pinpoint our intervention. I think the intern doctors must be really looked at because that's the basic when they are coming in. And someone can be frustrated or be encouraged to stay in the medical field, depending on how they handle it, as well as the postgraduate student. The postgraduates who you usually find are the next core. Onera asabye akakiiko kano okulaba nga katunulira obuyigirize wamu n'okutendekebwa kw'abasawo ebiri ku mutindo wamu n'okuwa obujjanjabi obulungi okwetooloola eggwanga. Ono era yennyamidde olw'abasawo abataagala kutendekebwa. And as for qualifications and training, let's remember that people don't become consultants and professors overnight. When I go to Mulamu or any of our health units, the first person usually that we meet is not the consultant. It is the intern doctor, it is the postgraduate doctor. Ye John Mitala omuwandiisi w'olukiiko lw'abaminisita agambye nti abasawo abantu balowoleza bingi era nga balina okubayambako okukuuma embeera eyo. Ono agamba nti abantu bangi balowooza okufuna omulimu mu gavumenti balina kuwaayo ngozi ekintu ekikyamu. Even where there are promotion exercises, some of those participating in the exercise believe that a bribe is a must if one is to be promoted. Yes, ssentebe w'akakiiko kano Pius Okong yeeyamye okukolera wamu ne banne okulaba nga bakyusa obulamu bw'Abannayuganda olw'ensonga nti tebagenda kwesiba mu kibuga muka wabula baakutuuka n'ebitundu by'eggwanga byonna. Commit ourselves to serve in this capacity so that the Commission can provide qualified health workers for efficient and effective health service delivery to contribute to the goal of a healthy and productive population in Uganda. Alipoota ne kuŋŋaanyiziddwa Isaac Tenywa ku lwa WBS Amasansole.